Leero olunaku lwa Sunday essaawa zezendagane 12 wano Emikolo n'embaga twakugamba nti ate twakongedde olunaku lwa Saturday era buli ssaawa 12 paka Sunday saa 12 zennyini paka ssaawa emu tubawo nnyo kutuusaako ekirungi ate era eky'omutindo. Naawe omugole ali eyo olina mukolo gwakwanjula ku kyala gwaggwadda olina sidiyo gusuubira mu December mu November bookinga nga bukyali. Tuli mu sizoni ya mikolo tewerabira tulina ba ushers abalungi abagenda okukolera nga abaana abasawo ewaka ate nga bambadde uniforms obuli unique nga balina vibe enzibu ate oluvannyuma ba usheringe ku mikolo ekintu bakitambulize ddala bulungi nnyo. Kozesa brand ennene eya Kama Exotic Ushers bakolere omulimu omulungi ate era ogw'omutindo ddala. Njagala okutegeeza ennamba eri wansi gikope ofune ekyo ekirungi ate era eky'omutindo kye weetaaga okumanya n'okutegeera kuba ku nnamba ezo. Omulungi andaba buli wondaba mugomesi endagaane nga nnungi nnyo omanya nyambazi bw'omukyala Maria's Bridal. Maria's Bridal ye mukyala ateekamu ensimbi mu programu Emikolo n'embaga ate nga mukwano ye mukyala alina gomesi ennungi gowns ennungi changing dresses oli senga oli maama ababuuza engoye eziri unique olina kuhenjirwa Doko Abuddusi ofuna olugoye olulungi ate era olwakabi ali ku Loom Street ku kizimbe kya City House opposite the Arcade ojja kubanga mukwano ate omufunira ddala bulungi nnyo. Yambala onyume ng'oyambala Maria's Bridal nga wondaba wennekaanekanya olunaku olwaleero naye nga mulungi njagala okutegeeza omukolo tugenze ku muzungu ng'ajze okumwanjula ewaabwe w'omukyala omuganda era nga omukyala gwe nkuleetedde ye Nayiga Zaituni ate ng'omwami ye Akraam Tarib salama. Bannange twali wali eri Masaka ku kyalo Luwenda omukolo gye gwasinzira mu maka g'omwami Kisiti atuzaalira omulungi la beautiful waffe omukyala oweggonjebwa omukyala ayogera obulungi omukyala yewangulira omuzungu omukyala ayina laavu n'omwami we. Bannange kye nalaba kuli sikirabangako akutwale wekkaanye ng'abako batuuka mu budde olabe ebyatambula era nga we byali abaana abawala be baali bategese obulungi nga bajja okuba nga bagema bako ab'ensonga oluvannyuma bayingire ate emikolo gitandike mu butongole. Obanga eno batandikira mu mwaka gwa 2018 omwezi gwa kutaano ennaku z'omwezi zaali 8 era nga beesinkana ku Speak Resort e Munyonyo bonna baali bazze ku mukolo. Omwami ono Akraam Tarib yali awerekeddeko muganda we ng'agenda kubanga bamukuba embaga era waati omulungi waffe Nayiga Zaituni gye yamusinkanira we batu ne basharinga contacts emboozi ne zitandikirawo ne bafuuka ab'emikwano mu mikwano ne bafuuka abaagalana. Sijja bagendamu nnyo naye nga mukwano ky'obumanya eyo gye baava ate era ekintu gye kyatandikira. Entimba same colors zaabwe zaali nnungi nnyo era baalimu sky blue gold yavaayo bulungi nnyo. Gazebo y'omugole yo bagiyoyootera ddala Biko yali wa bbeeyi yalaga sente. Gazebo baali bagitimbyeko ebimuli ebyavaayo obulungi ng'era emabega bataddeyo epsom board ng'eviridde ddala bulungi ne bateekako ebimuli bya sky blue white ne cream. Awo nno mukwano ne bateekawo entebe eya blue omugole we yali agenda okutuula.
abako baffe ab'ensonga baali babategekedde bulungi mu tenti yaabwe era nga tenti y'abako nayo yali etimbiddwa bulungi mu kala ya sky blue gold ate nga mukwano bateekawo glass tables ezavayo bulungi ennyo olwo nno ne bootoloozaako obutebe obwa chrome chairs obwasobola okusika dikoono okuba nga bulabika bulungi obwali mu kala ya gold ne sky blue ne buvaayo bulungi nnyo. Entebe y'abako we baali bagenda okutuula era nayo yali ya sky blue ne gold neevaayo bulungi nnyo. Serving point yo baali bagitegese bulungi okwali juice kosa serving point we baali bagenda okugabira emmere nabo baali bategeseewo bulungi nga wotuuka mu kifo olabira ddala ekintu ekirungi ate era eky'omuwendo. Senga nga tusanyusa okulaba. Nange nsanyuse nnyo okuba. Webale ku nyumba. Alhamdulillah. Bannange owulira otya? Mpulira essanyu lingi. Bakalulwa waka. Tanda ki gy'omusibirira muwala ozza? Omuwala wange zaamu musibirira abeere mugumiikiriza mu bufumbo. Nze sengaawe nfumba emyaka 41 mu bufumbo. Ate omwami osobola mugamba y'akagambo k'oluzungu kaategeera? He has to be patient. Yeah. Ayi Mukama Katonda nsaasira omwana wange agende mu bufumbo buno abuwangule bubeere bumubeere bulungi ayingire mu bufumbo abeere n'amazima amalungi aleme kuwankawanka mu bintu ebitasaana. Yavaayo n'ayimba obuyimba bwe bwalina okuyimba mu gomesi yalabika obulungi ekika kya semusemu yali musanyufu nnyo olwamala atawo Bukedde TV yalina omuggyako interview gy'ogenda okuwulira. Ogamba otya switi wange? Tendi nnyabo. Ku nyumba mugole. Kale maama weebale. Owulira otya? Mpulira essanyu lingi nnyo. Olindage bannaye. Bannaye nina essanyu. Omuzungu omuleesi. Muleesi. Bugambo ki bw'oyinza okumuwa omuzungu waffe oyo? I love him so much and he will never regret. Birungi ki by'omufunyeemu omwami ono? Omwami oyo andaze true love kyekisooka. Talimba. Yes ye eba yes, nenno eba no. Ampadde ebirungi, angulidde emmotoka neevuga. Angulidde land ngenda kuzimbako essomero. Azannya anjudde mu bazadde bange. Andaze famire ye. Sina na kyenyinza mwogerako Akraam. Mwakamala bbanga ki n'omuzungu? Kuva 2018. Paka kati. Yes. Neekuba. Abaana tetunnafuna naye oluvannyuma bino nali nninda bino. Ngenda muwa abalongo. Banange abalabi ba Bukedde TV mbasaba abaana abawala abali eyo nambeere bagumiikiriza ate musabenga Katonda mutye Katonda. Katonda bw'omusaba akuwa. Kati nze yampadde Akraam sina kirala kye nkyayagala. Abaka ab'ensonga baali batuuse dda wabula okumanya abantu baali bangi baakolanga ebintu ebigenda mu maaso ebirina okukolebwa ku mikolo nga we balya abakwe babayingiza naye ng'abantu basaavinga emmere we bafuna ekyokulya kubanga abantu baali bangi nnyo nga balina okulya ate n'abako baali batuuse mu kaseera ako. We batyo omukwano gwange abako ab'ensonga nabo baabagabula ne bayingira ekidaala nga bamaze okulya. Wangi baba. Abantu bano bamanyi otya? Mbamanyi bulungi. Ye. Kulwa muwala wange Zaamu. Bano bazoona kulwa Zaamu? Issebo. Zaamu ono waffe gwe tuzaala wano? Yes, Zaituni Nayiga. Nabange erinnya eddala ani? Njala neetegereze. Nayiga Zaituni. Amiina. Abange. Wekola banyiriranga munda wa fulasika. Sikiriza
Taata mwana mulenzi aleese omutwalo ng'asaba omuwezaamu muwalawo amutwale omutwalo gwaleese afuuke mukyala we. Nze Aji Nsamba nzikiriza omutwalo gumpadde ogwa muwala wange zaamu agutwale aguze mukyala. Yako jiweke kwa mzee na ya mzee ajiweke kwa kwenyu. Na hii. Na hiyo. Sasa kula leta mazi. Sawa ya kuzaliwa hapo umezaliwa. Mazi jage. Wawalabu ni kweli kabisa. Umenielewa vizuri. Akazi kutika Mungu kuingiza kumwani. Abako bafa ab'ensonga olwamala okubanga batuuka nga wena kugambye nti guno omukolo mulalamuuko era mukwano gwa kizungu bo bagenda buterevu mu nnyumba okubanga ate babazaala nga n'emikolo emirala wegitandika mu butongolo lw'ensonga abaka abalala oba abagenyi abali bamuwerekeddeko omwami Twalibu Salama era baaliwo nnyo obuterevu. So emikolo gyalina okutambula ne gigenda mu maaso ababuuza abaana abalala okubanga ate omukolo teguyimirizibwa olw'okuba nti munda bazaalibwa. So kankutwala olabe we byali munnange toweewuunya nti ate bano bakikoze batya. Emikolo egisinga bagikola we batyo olw'obudde olusabako baba batuuse mu leeti oluusi kajjamu kaba kabakuttemu. So teweewuunye omukolo gw'okwanjula we gujjidde w'ogutandikira. Ffe bazzukulu ba Nsamba tutte emikago. Weewaawo. Oli lwana wange wano ow'omuddembo. Otyo. Muzzukulu wa Ndugwa. Nga bw'osembe. Nga ye mukiibi. Tukiyibirize. Kiyibiriza mpola mpola. Amukulu. Ng'asaayirira. Wankaaki wawe. Otumye mpuuzi kwennyamira. Bagamba okusaayirira tosaawa mbalika mpola saawa busubi. Nga wenkugambye nti omukolo abako baali bazaalibwa munda ng'emikolo egisinga bwe gitambula mu butongole era we batya abaana b'obuwala abasawo abali mu navy blue dresses ez'abasawo baavaayo okuba nga bakulemberamu bannaabwe emikolo gitandike mu butongole. Abasawo mbalabye okujjanja babivaako ddaba ku bandongo era nze neewuunya kati kubamu akafaananyi waliwo omulwadde aliko okisigeri ng'amujjanjaba ali mu ndongo. Kakwokya oba tokawulira. Daddy abantu betwaniriza bo bali bulungi. Bali bulungi. What about fingers? Bali bulungi. Waliwo ne byembazuddemu ebirala nze nga dokita. Nga dokita. Daddy bana abantu. Bakola sente. Ekyo kituufu. Bwe bali omulimu gw'okola ogw'obusawo muntu najjanga alwadde mugongo n'omukebera eriiso ate n'ayagala okufuna ku ddagala n'otabula bbiri emirundi esatu ng'empeke mulimu nnya kitegeeza nti omuntu bw'alala bateyasobola kubala kwata.
Ekyamazima Zam muzaana ate omuweereza mu Bwakabaka. Era ensonga esitudde ttiimu eno n'endala eri wali bali awo abavudde Kingo mu tuba 12 n'abavudde mu kitundu kino abaweereza mu Bwakabaka. Awo nno twagala okumuyozaayoza olw'okutuleetera omuvubuka oyo embula kalevu. Bulidde bamuyita embula kalevu bano abate bano. Zam gwe tuyozaayoza sebo mu tuba 12 gwe wantegeezaako nti olwaleero aleeta abaami ab'omwami mu makage mu maka g'abakadde be. Awo nno nga tuyozaayoza ye atuyozaayoza abazadde kubanga bwe bazaala Zam baamuweerera bamugunjula bamuteekateeka era titwanditudde wano mu bungi bwe buti senga amaka gano nago siga amaanyi bali bafunye omukisa okufuna omuntu ow'amaanyi bw'ati. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tusanso bala baba sebo. Kale banyabo. Sanso bala baba nyabo. Kale munfe. Olabira nti Gomesi zammwe munnanga akalenga tekalingiza. Ulit. Oba mwajidde mu Subaru mudireyo Muhammad. Ule baba amesema anaenda kuita Sangazi. Sangazi alete Zamu ule beautiful one. Alafu ona harusi itaendeleaje? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walete Zamu kweli. Mwana ge katumu obaluwa. Sasa Akraam anaanza kujeuliza. Jagala ogendo osoko ya uleko wenso. Tugende okuleta Zamu ganogo omulimu guwedde. Lakini jamani anafanana Obama Barack Obama. Nesisano kakamu
akira mbali mu kitooke kifansalira basalira naye bambe naye ayina keya olaba ava kusenga amulabisanga zaamu yazze bana olamu okabira sisita naye ate faaza asonyiwa ebibi ye lyeddenzi lyani Nayiga abange oyo gwe batuleetedde ku lwa muwala waffe Zaamu Zaituni Nayiga abange mwongere engalo ez'amaanyi kati kkiriza mwannyinaze nkuwadde essaki tuulako weriri bakuba ebifaananyi bibiri ate oveeyo nkuba ebiragiro dde Namayumba Akaseera mulindwa buli omu kaaba alindiridde eri omukyala yenna naawe kennyini oba mu kisenge ng'oweesunze okufuluma naddala ng'oyambadde n'onyuma n'olabika bulungi. Omukyala ono yagirayo ddala ekifaananyi eky'omukolo gwe engeri gye kiragira ddala nti omwami gw'atutte muzungu yali very smart yasanyuka. Hey! Baanemu omukole ssente mweyagale kuba omukolo gwalimu vibe, omukolo gwalimu ssente ate nga mukwano omugole waffe yanyuma nnyo nga wokiwulira yatambulira ku mulembe ogwa bulijjo ogw'abagole abaliko yayambala ekika kya Gomez ekya semusemu nga kirabikidde ddala bulungi nnyo. Akraam era beautiful wange yali musanyufu nnyo kye nasinga okumwagalako yasanyukira omukolo gwe yayambala Gomez yatambula n'omulembe oguliko ekika ekya semusemu era yavaayo bulungi nnyo Gomez ya green nga mulimu red ne gold eyo gye bayita multiple colored Gomez yavaayo bulungi nnyo olwamala ne bafuna moments n'omwami we n'amuwahaga oba banyina abazungu mu love. Hey! bwe baggala omulyango yansigulire eddirisa ago yandaga ebyebuziga bwe nali ebuloba era katunayiga omutima gwange bwe nasiringa abalala mubirekeze nasiringa mukiro mwakikomo yonna gwe ndisiringa zawapambye Unajua wasista mkifika kwa Zamu, Zamu unaweza kumnyima kitu chingine lakini unampa haga kwanza. Hiyo haga fanya hivi. Watio? Iwe mzee. Watio? Mstoto.
Wanji papa. Kitufu ngamba muto. Ile muntu anakuja na Akraam. Ile kwa nkofira. Kwa ichisi na akuja hapa awelekele. We thank Allah subhanahu wa ta'ala that he made us reach here in a very lovely home. And we are so happy to have our sister-in-law, Nayiga. We have a beautiful message from our brother Akraam, and he says, "You look so stunning and gorgeous today." Oh my God, man. You're so beautiful, and he really loves you so much. The last message he sent to you is that you should never leave his side, because once you leave his side, his heart will stop beating. Kindly request you, our sister-in-law, to love our brother till death do you apart. We love you so much. Yeah, nam. You brighten my day. When I see you, my body okay. You are the one that I feel, and you know that it's real. When I think of you, I know I'll be okay. It's you, my love. Every time I sleep, I see you, my love. Early in the morning, it's you, my love. It's only you I need. Say you never got it. Only you, where I want to. Don't you know it's only you. Never seen a girl that can do that thing. Banange tusabise nnyo era nze mpitibwa Abdurazaka Kamuru mwana wa mugenzi ati Kamuru tusaba anda gyali musaasire ebyamusobako era omukolo guno saba anda akuteekemu baraka zonna guwere ogwine emikisa gyonna n'abagole baffe Mukama abawe emikisa abawe n'ezzadde eddungi banange era tusabise nnyo ffenna alhamdulillahi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawaddako awo tovaawo. Tusanyuse nnyo era chairman waffe w'ekitundu era mukadde waffe Alhaji Lubyayi tweyanziza nnyo ku byonna mukoledde era tugamba nti temulowooza nti kiweddeyo n'abalala bajja mu masanyu gano ge tulabye. Hey, assalamu alaikum. Welcome to Uganda. Thank you very much. Now that you're getting married to Zam, what's the next plan? Inshallah, life will be beautiful after marriage. Sorry? As always, life will be beautiful after marriage, as always. Yeah, we're gonna settle down, make a good family, and live happily after, inshallah. That's the plan. What motivated you to choose a Ugandan woman for a lifetime wife? Wallahi Ladhim, to be honest, Uganda women are different. They are very different, they are unique. They have one such character you cannot compare to any tribe in Africa. I've been to so many countries, but Uganda is just marvelous. She's the best queen, I can say. Yeah, humble, believe in faith. They know hardship, they know good life. They've been through it all. So that's what makes me choose her over anything else. Yes. I want her to know that from the day I set my eyes on her, I always loved her. Always have and always will love her. Till death do us part. That is my message to her. She should never worry about me, never doubt my love for her, and she should believe that until now that I got married to her,
and we made this introduction celebration. That means a lot from me to her. So it means it is her. She's the queen of my life. Yeah. We wish you a blessed marriage. Amen. Thank you. Shukran. Muwulira otya ku lunaku luno nga muwala wa ayanjula? Essanyu nnyina lingi nnyo ennyabo. Wali okirooseeko mu baana b'ozadde nti waliwo alikuleetera omuzungu? Waliwo abaasooka babiri. Nga baleeta muzungu? Nedda. Baganda bannaabwe ennyabo. Tanda ki gy'oyinza obbasibirira nga bba abaana ababo? Bonna. Omukyala n'omwana? Bonna mbasaba bugumiikiriza. Omuntu bw'agumiikiriza atuuka ku nsonga n'awangula. Abantu abakuŋŋaanye nga tuli wano mu bungi bwe tuti nga tetunnaba kwegomba bye bagenda kuleeta, kwegomba muko gwe tufunye tujjewo ekyokuyiga. Omukolo nga guno naffe gutuukeko mu maka gaffe, naye kinaatuukawo kitya? Ennaku zino osanga abaana bayitirivu, nomansitansuubuga asiiba abagoba, abaana abawala ekiro bali mu karaoke mu bino ebyalo byaffe, be wandisuubidde nti balina kuba mu masomero. Kati ekyo kinaatuukawo kitya naawe ofune ku kitiibwa ekiri maka muno nga tofudde ku baana bo? Tubasaba tufe ku baana baffe, si kubambaza bulungi kubalabirira kubakola, naye tubabuulirire engeri gye balina okweyisaamu basobole okutuuka ku kkula nga lino. Beekwatamu batya ng'omwana omuwala, n'ab'obulenzi mubabuulirire. Yatikira ddala ebirabo ng'Abaganda bye balina okubeera, era nga mukwano buli kimu yakireeta, ate era nga kyanjawulo ddala. Omukyala yafuluma n'omuyembe Lady Titi era ye yamufulumya omulundi ogwokubiri okuba nga ayaniriza ebirabo. Kali kaseera kanyuvu, kali kaseera kasanyu, lwaki nedda omukolo gwina naye weerabireko biki ebyagenda mu maaso. Omukyalo ono engoye ze yayambala zaali nnungi ddala, ate era nga zajjayo kkala ye. Omanyi omuntu alimu akatangaavu tatera kuboola kkala, ate nga mulungi, yasanyukira omukolo. The beautiful Rono yajjira Bugomesi eya gold ng'erabise bulungi nnyo ng'ekitambala kifanagana ne gomesi eya gold and cream. Ate era omuyimbi Lady Titi gwe yayagala ennyo ye yamufulumya okwaniriza ebirabo ebyali ebingi, omwali sukaali, sabbuuni, entebe, ate era byali bingi nnyo.
Talokwagaza bazzukulu ba Nsamba Lukonge abaziranga bimwe kubireka akalulu mwe muline pesa lya Yesu n'eryanno. Kubanga pesa lya Yesu n'eryanno simunga zakajja wajjawo 3310 Nokia. Jana kutegeeza Zaamu wolabira omulenzi oyo olw'okunyirira takyetegeera. Gw'omanye pesa eri musesa n'eri munyiiza. Nolwekyo Akraam akoze bw'ati. Ategedde nti Zaamu akwagala nnyo naawe omwetaaga. Agenza okukebera by'osinga okwetaaga n'agamba kaleete keesi. Akimanyi wasomako keesi kitegeeza musango. Naye si musango olwaleero naye akoze ebigambo bino abyogedde mu Lunyanyimbe n'abyogera mu Kiswahili naye ng'agambye keesi mmenyoka Zaamu akaasalawo okuleka abaana bakuno ne katafunawo ba obbies bonna bwosoma nabo bonna ne bwosomesa nabo. Hawataka kupika chakula na moto lazima unapika makoti chini. Pika makoti tuone kama ni moto yake. Pika makoti chini. Lakini ukipiga magoti Zaamu usaidie mwenzako muhaga mkambe sole simu bubi simu bubi era abo ukiwulira bwewo sema shanga kirizo mwana no yagenze kemengo na chika oba tegedde zo kumbera nga baine chikade chikashirwa mbawo kwa Buganda mu bikata n'omusoro tangu kiriza ne batambula ne bene tutambula bene no otyo era amanya oja kuteka kakiramu Akraam yenyini muzukulu wa jjajja anti abaana bano bakubire mu ngalo omwana omuto yazze talina linnya mutuumira wano nze nnyina omutwala mu batirizo omwana muwe linnya abange taata. We wish you the best of the marriage and may Allah's blessings be with you. Thank you. Ereja mazima tatakiriza omwana agambye ku makanzu goyina abadde talinako yeje yagula tatakiriza Akraam ukifika kwa baba lazima upige magoti kidogo kumshukuru kumupa heshima alafu Mungu mwenyewe ndiye atajua kakati uliriza bino otyo naleta ekyokulwanyisa okuva eri Misiri ebibadde birwanyisibwa naletayo kimu yalese mundu alese tanka jalese agitadde waliwo mali taata ng'agambye tewabaawo omundu yonna ekwanganga nga waliwo tanka erizikuba nezisiriiza ekireese obuzibu mu Uganda muno yeddadi Ntebe mufune omukisa lwa myezi mungu. Amina. Amanya gange Rubyaidi Kisiki Honorable Haji fe batata abalala ffenna tubale tuwerekera buwerekezi nenga mukanda wange mukulu wange yatembeesa omwana Zaamu okumutuusa ku ssalino lyaliko. Mukulu wange Nsamba webale nnyo webali eddala Mungu akwemu obulungi. Amina amina. Bakadde bange ba Mashek mwebale nnyo mwebalidde omulimu omulungi. Yayambayira ddala off-shoulder dress nga ya Cinderella era mukwano nga ya green yavaayo bulungi ate era neemunyumira watyo n'asala keeki. Three, two, zero. Aha, sawa naza agenda okulisa Akraam polaiza mwana mutwale speedi tono naye agenda kukulisa naye bwana akutwala ka saketi Zaamu olulyo olumu luba lwa ngamia navandike Akraam speedi pole pole hiyo chakula yako haya basi you know love haya sasa unajua Zaamu sende zogabula abakyala abalala kawereza bamama mwenna okawadaziwa mama waffe aluwa madenga mbaselekta kati Zaamu esowani egirekeawo batata bekoleko akabbo k'omuwala nga we kaba kabbo kayiyize erifa abakyala nga tuyiyiza abaami baffe naddala ng'otuuse ku kkula nga lino ery'okwanjula mukwano gwange yayambalira ddala gomesi
nkugambye buli gomesi yayambalanga nga tunyoomebwa ate nga nnungi. Yayambala ekika ekyo kye nkugambye kye tutambulirako omulembe gw'ennaku zino, ekika kya semusemu mu kkala ya gold ne cream eyavaayo obulungi ennyo, waato n'akabboke, era kankulekere bino obyewulirireko ng'abigamba omuzungu we. Gratitude to you and all my in-laws who have accompanied you to my parents' home. I'm really very happy to see you, my husband, and all my in-laws. Thank you for all the gifts you have brought my parents. Thank you for the love, care, and the support you are giving to me. This is a basket full of fruits and drinks. Take them. They will help you to feed until I come back. I wish you a safe journey back home. Tubagaliza ezzadde eddungi oba oliawo abaana nga basatu oba babiri bakubiseemu emyaka egyo gyonna okuva 2018 nga bali bonna, naye Mukama Katonda teri kyatamala, tweyongera okusaba ate era n'okukkiriza. Tubagaliza ekisinga mu programu Emikolo n'Embaga ate era kyekyo kye tuyinza okuba nga tubategeeza. Njagala okutegeeza abali ku Bukedde TV Mikolo na Mbaga naye nga twambazibwa omukyala Maria's Bridal. Maria's Bridal ye brand enene eriko. Bannange teri muntu atayogera Maria's Bridal oba omugole afuluma nga ayambadde Maria's Bridal engoye wazijja wanazijja wa Maria's Bridal. Bannange oyinza okuyugumya ekidaala wa Maria ye brand enene ye mukyala akulembera mu by'okwambaza abagole ne balabika bulungi nnyo. Onoonya gomesi nnungi, onoonya gawuni nnungi, oyagala dress, oli senga, oli maama. Mukwano dduka Bunnambiro Kulum Street ku kizimbe kya City House opposite the arcade, ofuna ekirungi ate era eky'omutindo. Gw'omulungi andaba olina mukolo gwo gwa Bukedde TV owandiyagadde tugulage, olina CD yagwadda, olina omukolo ogusuubira mu November December to booking nga bukyali ogenda kujjanga ekitabo kijjudde. Njagala obuukingeko tusobole okuba nga tukuwa line tugambe nti onakuwa luti gundi gwe tugendako. Mukwano gwange jangu wanene ku office zaffe mu industrial area oba okube ku namba eziri wansi awo, toweerabira kulowooza ku ba ushers. Ba ushers bakola kyamaanyi ku mikolo bannange. Saagala oboneebonera bantu bawaka oba mbaze babiri ba ushers. Tumye abaana bategeera kye bakola, abaana balina experience, abagenda okutereereza abagenyi bo ate mukwano ekintu bakijjanjawaliza ddala bakolenga abasawo at the same time mu unique uniforms zaabwe nga balabise bulungi nnyo kama exotic ushers we bali nnyo okubanga ate ekintu bakitambuliza ddala bulungi nnyo. Tudde Musandejja obudde bwe bumu essaawa zibeera 12 zennyini. Josephine Makula gemanya naye buli wamu ku social media handles nonya bunonya kama Ozi ojja kubanga mukwana ate onfunira ddala bulungi nnyo. Mbadde n'owamasuuti omuvubuka omugogofu omuto anoonya omukyala Dan ate nga Susani yabitematema mukontrol nembeeramu n'omwami ajjudde omufumbo w'empeta gwe bayita Nicholas. Tudde Musandejja obudde bwe bumu mweraba.